Temunnenya we ngamba mbu Bobi Wine asudde omukyala eddalu. Just imagine omukyala wa category ng'eyo ku myaka egyo gy'alina. Bambi n'alaba Bobi Wine yazza abuukira ku motoka kate n'engoye ezo naaze eyambule olw'essanyu lyalabye ng'alabye Bobi Wine. Naye ate si oyo yekka. Actually kansooke nkuplengire nakano akatambi then kakuwe kiriya information oba kakuwe kiriya view ku kiki endi mu kwogera we ngamba mbu Bobi Wine asuula abantu eddalu. Ono ye gwe ngenda okupulengira musajja tali mu mbeera ze ez'okutegeera obulungi okusinza ku bigambo ebirala byayogedde after naye ng'ekya Bobi Wine kyakimanyi. Wuuliriza kano akatambi. Yeah. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Bakuyitani? My name is Ibrahim. Rotangura. Babangida. Abalinde wakame. Bazora misho. Winigo. Oli mulalu oba oli mulamu? Ndi mulamu. Eh? Ndi mulamu. Okakasa oli mulamu? Ndi mulamu. Bw'oba oli mulamu omaye president wa Uganda? President wa Uganda? Bamuyitani? Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ya president wa Uganda? Yes. Okakasa? Yes. Kati okyoyambala yero ng'omaye president wa Uganda? Nze kati kankubula okuvanulwalo nga sinnakunabulwa ebyokwambala. Nze gw'olaba nafuna nze leka nkulage ekyokukola. Ngwendi. Oluvannyuma lw'okulaba akatambi ako n'okulaba ebifaananyi by'oli omukyala, Bobi Wine yabadde alina gy'ava eyo okuziika. Actually kankuterekoko ne ku bifaananyi nga alina gy'ava okuziika abantu lwategedde mbu Bobi Wine ayitawo. We batunira ne bakwatamu buli kimu. Omukazi yabuukidde ku mmotoka, omukazi leesu kati azisumulula, omukazi kugambye buli kimu kyonna ekigeetinga ati stand still olw'okubeera nti omukyala ono yabadde asobodde okulaba ku Bobi Wine. Essanyu ly'otayinza kubeera nga ofeekinga ekifaananyi kirabirawo n'olategeera mbu omukyala ono ddala kituufu yabadde musanyufu, ddala kituufu yabadde surprised, ddala kituufu essanyu lye yafiirinze okuva ku ntobo y'omutima gwe watu naye bwe yali portrayinze n'aliragira ddala mu lwatu nti ddala kituufu omuntu amulabyeko n'era amwagala n'era amusiimye. Kwegamba Bobi Wine we ngamba mbu asuula abantu eddalu ate nga si be basoose. Mwenna mukirabyeko eyo gye muyitira ddala Bobi Wine ng'agenda kubeera nga oba alina gy'ayitira oba gy'agenda okuba olukuŋŋaana oba gy'agenda okwogerako n'abantu. Abantu mubalabe nga bagwa eddalu just lwa kintu kimu, kwagala kubeera nga bamulabako, kwagala kubeera nga abamu kwegamba ba interactinga naye yoyo gwe bayita Bobi Wine. Wano ku SMX Media tutambula ne bannaffe aba Touch Cosmetic Empire abakolera ekizigo ekikoleddwa mu miyembe, papaya wamu ne carrots. Gwe yonna yandiyagadde okwesiga ku kizigo ekikoleddwa mu fruits. Bambi we yonna ebi products za Touch Cosmetic Empire bakoledde ekizigo ekyo ekikoleddwa mu fruits ate nga tebalina ekyo kyokka bulaba n'ekizigo ekikoleddwa nga kya habo kye bayita Touch Habo Petroleum Jelly. Osobola okubako zinamba z'essimu eziri ku screen. If not nobeebuuzeeko watuufu oyinza okubeera ng'ojja product zaabwe naye nga mu kikuubo gy'ebiri mu supermarket mu ebiri n'edduuka erikulinaanye. We libeera bikubuze kubako zinamba z'essimu bagenda kulagira watuufu okubijja. On top of that still osobola okubeera ng'osobola product zaabwe nawe otandika okubeera ng'ozitunda kubanga ebizigo byabwe babikusuubuza layisi nawe osobola okubeera ng'ofunako amagoba agawera. Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.